Mu mwaka 2014 Palamenti ya Uganda yayise etteeka eriyitibwa Anti-Pornography Act lino nga ligendereddwamu okulwanyisa obuseegu. Mu tteeka lino walina okuteekebwawo akakiiko akayitibwa Pornography Control Committee kano nga ke kalina okukulemberamu kaweefube ow'okulwanyisa obuseegu. Olwaleero akakiiko kano kalayiziddwa ku kitebe ky'empisa oluvannyuma lw'emyaka 2 bwe kyakateekebwawo. Era ssentebe w'akakiiko kano ye Dr. Annette Kezabu Kesimbazi. Kezabu Kesimbazi affirmed that I will not directly or indirectly communicate. Ku mukolo guno Minisita Lokodo ategeezezza nti kasita akakiiko kamaze ne kateekebwawo ekyuma ekirwanyisa ebintu ebyefunyiridde mu bikolwa eby'obuseegu kigenda kuleetebwa mu ggwanga. Media, you have been shouting all the time, "Oh, Lokodo is coming with the machine. It's coming with the machine." Now the machine is coming. These are the people whose duty is to expedite the development or acquisition and installation of an effective protective software. Ejimu ku mirimu akakiiko kano gye kalina okukola kwe kusomesa abantu ku kabi akali mu buseegu, okuvunaana n'okusiba omuntu eyeenyigira mu buseegu, okuwamba n'okusaanyaawo ebintu eby'obuseegu n'emirala mingi. Kyokka wadde omulimu guno si mutene, akulira akakiiko Dr. Annette Kezabu Kesimbazi agamba nti beetegefu okulwanyisa obuseegu obususse ennyo mu ggwanga. Bwe bantu abalina videos n'ebyo eby'obuseegu nga bwe tubyogeddeko tujja binoonya we biri wonna. Ebitongole okuli Internal Security Organization n'ekyebyempuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission byeyamye obutalekerera akakiiko kano. So we are proud to partner with you. We've set up a lot of technology that can help you retrieve any communication that has been transmitted electronically. Abamu ku balayiziddwa olwaleero kuliko Charles Dalton Oponya, Afswa Kabaganza, Victoria Sentamu, Dr. Fred Nyankole nga kakulirwa Dr. Annette Kezabu Kesimbazi. Abantu bano bava mu bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti saako ne bannaddiini. Bannayuganda betwogeddeko nabo batuwadde endowooza zaabwe ku kakiiko kano omulimu gwe kwolekedde. Kirala singa bateekawo kubanga intaneti yonna basobola okukikugira nti bino bye birina okuyita ku intaneti. Naye kati it is a free country, buli muntu bano we balonze bwe banaabanga balimu ensiko ya Katonda ekitiibwa kya Mukama tubaagaliza buwanguzi. Kubanga emitimbagano si gyaffe wano gyavadde eri bweru. Kati enkozesa ya wano yatuuka wano mu bantu ba wano abawansi bakikwatanga bwe kiri tekyasobola kuvaawo. Kati ekitunuliddwa kwe kulaba obanga akakiiko kano akateereddwawo kanasobola okulwanyisa obuseegu okubumalawo. Juma Kiria, NTV Akawungezi.